Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti Kyaiti YouTube channel yaffe olwaleero njagadde mbalage ku ddagala lino kyogero ky'omwana omulenzi. Mwana mulenzi, omwana oyo yakazaalibwa, omwana omuwere. Njagadde mbalage ku ddagala lino ekyogero kye. Kakati njagala tutandike. Njagala nkulaga eddagala lwe baliyita. Lino baliyita olumanyo. Lulungi nnyo, luteeka mu kyogero ky'omwana omuwere omulenzi. Bino bibajjo by'ekkajjo ly'enjovu, n'ebibajjo by'ekkajjo ly'enjovu nabyo biteeke mu kyogero ky'omwana omulenzi. Bino bimuli bya musambya. Ebimuli by'omusambya bino nabyo bikulu nnyo kubiteeka mu kyogero ky'omwana omulenzi. Beera ng'obiteekamu, biyamba ku mwana oyo obulwadde obwakamuli, omwana okutambula amangu. Beera ng'oteekamu ebimuli by'omusambya. Ono ayitibwa kafumbe, kafumbe omutono, naye mukulu nnyo okumuteeka mu kyogero ky'omwana omulenzi. Kafumbe Nnamirembe mukulu nnyo okumuteeka mu kyogero ky'omwana omulenzi. Omwana abeere n'emirembe ng'akula. Namirembe ono mulungi nnyo, abeere n'emirembe mu misomo gye, abeere n'emirembe ku mulimo gye gy'anaaba akola. Ono ayitibwa Mukasa, naye Mukasa mukulu nnyo okumuteeka mu kyogero ky'omwana omulenzi omuwere. Mukasa amusakire ebirungi by'anaaba yeetaaga ng'akula, amusakire emikwano emirungi, amusakire ebyo byonna by'anaaba yeetaaga ng'akula. Ayitibwa Mukasa, kaddo kalungi nnyo mu kyogero ky'omwana omulenzi. Ono ayitibwa Nammuli, ne Nammuli omuteekamu bulungi mu kyogero ky'omwana omulenzi. Nammuli amulisize mu makubo ge ag'emirimu. Kano kayitibwa akafugankande. Akafugankande kano kalungi nnyo, kateeka mu kyogero ky'omwana omulenzi ekyo eky'omwana omuwere. Akafugankande abeere nga yeefuga omulimu gwe ng'akafugankande bwe keefuga ensiko, abeere nga yeefuga emisomo ng'akafugankande bwe keefuga ensiko. Akafugankande kano kakulu nnyo okukateeka mu kyogero ky'omwana omuwere omulenzi. Ono ayitibwa Kafumbe, Kafumbe omusajja, naye mukulu nnyo muteeka mu kyogero ky'omwana omulenzi. Ayitibwa Kafumbe omunene. N'empoza nnungi nnyo giteeka mu kyogero ky'omwana omuwere, naddala omulenzi. Eno eyitibwa empoza, empoza nkulu nnyo. Ono ayitibwa Kikonge, n'ekikonge ono mukulu nnyo okumuteeka mu kyogero ky'omwana omuwere. Kikonge y'oyo ayitibwa Kikonge, buli kiba kimwekoonako kibeere nga kimuvaako. Kano kayitibwa akeeyeeyo, nako kakulu nnyo mu kyogero ky'omwana omuwere, tukayite akakumirizi. Nako kakulu nnyo mu kyogero ky'omwana omuwere omulenzi. Kano kayitibwa akafansonyi, akasajja oba kamukowewumbeko. Mu kyogero tujja kukayita akafansonyi, akasajja. Mu kyogero ky'omwana omulenzi kaba kakulu nnyo nnyo nnyo, omwana oyo abeere mwana mukkakkamu. Akaddo kano kakulu nnyo, kayitibwa akafansonyi, akasajja. Kano kayitibwa akawulira, n'akawulira kano kakulu nnyo mu kyogero ky'omwana. Omwana abeere nga ajja kuba ng'akuwulira, abeere nga ajja kuwulira abantu abakulu, abeere nga ajja kuwulira bazadde be. Akawulira kano kakulu nnyo, kateeka mu kyogero ky'omwana omuwere omulenzi. Guno guyitibwa omwoloola. Omwoloola nagwo mukulu nnyo, guteeka mu kyogero ky'omwana omuwere. Oteekamu bulimi buno, obulaba buno bw'oteekamu guyitibwa omwoloola. Kano kayitibwa akavawala, bw'olina okukayita mu kyogero akavawala. Kakulu nnyo mu kyogero ky'omwana. Oteekamu ebikoola, akati kuno kubeera ebikoola wamu n'emirandira, kayitibwa akavawala we kayitibwa. Lino liyitibwa omwoloola. Omwoloola nagwo bulungi nnyo, guteeka mu kyogero ky'omwana omulenzi. Omwoloola oteekamu bibajjo wamu n'obutititi n'ebikoola, guyitibwa omwoloola. N'ekifumufumu kikulu nnyo mu kyogero ky'omwana omulenzi. Ekifumufumu kino oteekamu bino nga bw'obiraba, ebifumufumu ebifumita, n'oteekamu akati n'emirandira n'ebikoola. Okutwaliza ewamu ekifumufumu kyonna okiteekamu mu kyogero ky'omwana omulenzi. Ono ayitibwa Nabbuge, ne Nabbugira mukulu nnyo okumuteeka mu kyogero ky'omwana omulenzi. Omuteekamu abeere nga ajja kwagalwa banne. Nabbugira ono akikolako bulungi nnyo, muteeke mu kyogero ky'omwana omulenzi. Luno luyitibwa olweza. Omwana muteremu olweza mu kyogero kye, lumwalize ebirungi by'anaaba yeetaaga ng'akula, luyitibwa olweza.
luteekemu mu kyogero ky'omwana omulenzi. Kano kayitibwa akasekera. Akasekera kano oteekamu akatalina maggwa kuno. Teekamu akasekera akatalina maggwa mu kyogero ky'omwana omulenzi. Omwana we abeere ng'ayagalwa, omwana we abeere ng'asekerwa abantu abalungi, tukayita akasekera oba tukayite akawuukiwuuki. Kano kayitibwa kalulimi lumu. Lulimi lumu ono naye mulungi nnyo okumuteeka mu kyogero ky'omwana omuwere omulenzi. Lulimi lumu luno omwana oyo abeere ng'ayogera olulimi lumu ne bazadde be wamu ne baganda be, ayitibwa lulimi lumu, mulungi nnyo okumuteeka mu kyogero. Kano kayitibwa kamuweebwa oba osobola okukayita kannammuli ak'oku ttale, naye nga abasinga batera kukayita muweebwa. Kalungi nnyo kateeka mu kyogero. Ono ayitibwa kafumitabagenda. Kafumitabagenda ono mulungi nnyo muteeka mu kyogero eky'omwana yenna, oba mulenzi oba muwala agenda mu bulungi. Kafumitabagenda oteekamu yenna okuula mukuule nga bw'olaba mirandira wamu n'obukola n'obutititi oteekamu. Kafumitabagenda mulungi nnyo mu kyogero ekyo. Ayamba omwana oyo okumugema obutalumbibwa bulwadde obutera otukwata tuyita obuyute, obusukko, entunuka, obulwadde obuto obutera okuzimba ku lususu. Kafumitabagenda ono abugema bulungi nnyo ng'omutadde mu kyogero. Ono ayitibwa kazunzanjuki. Ne kazunzanjuki ono mulungi nnyo muteeka mu kyogero ky'omwana omulenzi. Emikisa, okuweebwa, okuganja, okwagalwa bibeere nga bimuzungirako ng'enjuki bwe zizungira ku kaddo kano. Eno eyitibwa embutamu. Nkulu nnyo giteeka mu kyogero ky'omwana omulenzi. Eyitibwa embutamu oba osobola omuyita kutukumu, naye mu kyogero tumuyita embutamu. Embutamyeko ebirungi bye yeetaaga. Magere ga nkoko. Magere ga nkoko naye mukulu nnyo muteeka mu kyogero ky'omwana omulenzi. Ayitibwa magere ga nkoko. Muteekamu yenna okuula mukuule, noteekamu emirandira, buno obumulimuli. Ayambako omwana obutalumbibwa ndwadde z'olususu ng'oluwumu, olubisente, ebiguuna, endwadde ezo ez'enjawulo ezisumbuwa abaana ku lususu. Magere ga nkoko mulungi nnyo. Ebbombo. N'ebbombo lino kkulu nnyo kuliteeka mu kyogero ky'omwana oba akajjula kamujjulira ebirungi bye yeetaaga ng'akula. Kayaayaana. Ne kayaayaana ono ateekeddwa omuteekamu, lyerimu eddagala erisookera ddala mu kyogero, ayitibwa kayaayaana. Emikisa, okuweebwa, okuganja, okwagalwa bijje bibeere nga bimuyaayaanira omwana wo, beera ng'omuteekamu mu kyogero ekyo eky'omwana omulenzi. Mavi ga mukulu. Ono naye mukulu nnyo. Mavi ga mukulu ayamba nnyo omwana oyo ng'akuze. Wagenda okunoonya emirimu abeere ng'ajja kugifuna. Waabaako kyasaba kyonna kibeere nga kijja muweebwa. Ye mavi ga mukulu ono mukulu nnyo mu kyogero. Ono ayitibwa magunda. Magunda ono mukulu nnyo okumuteeka mu kyogero ky'omwana. Magunda ono ayamba omwana oyo okwanguwa okutambula, atambulira mu kadde n'okumujjanjaba endwadde ez'enjawulo. Magunda ddagala nnyo, tasaanye kubula mu kyogero ky'omwana omulenzi. Guno guyitibwa omukaabira. N'omukaabira guno osaanye oguteekemu mu kyogero ky'omwana omulenzi. Teekamu omukaabira. Omwana oyo abeere ng'ayagalwa ku mulimo gy'abeera afunye omulimo, abeere ng'ayagalwa wonna w'anaabeera. Be abaana abava ewantu ne basigala nga babakaabira olw'okwagalwa. Gwe mukaabira guno mukulu nnyo guteeka mu kyogero ky'omwana omulenzi, guyitibwa omukaabira. Ogulaba? Luno luyitibwa olugobango. N'olugobango luno lukulu nnyo okuluteeka mu kyogero ky'omwana omulenzi, lukulu nnyo, luyitibwa olugobango. Guno guyitibwa omuzzaŋŋanda. Mu kyogero tujja guyita omuzzaŋŋanda, toyogera ku linnya ddala, tuguyite omuzzaŋŋanda. Gwe guno nagwo mukulu nnyo, guteeka mu kyogero ky'omwana omulenzi, tuguyite omuzzaŋŋanda. Kakati luno luyito, tugenda kukwesa luyito olukalu. Oluyito luno lukulu nnyo okuluteeka mu kyogero. Omwana oyo omuyita omulundi gumu n'abeera ng'akuwulira. Lukulu nnyo oluteekamu omwana oyo abeera ajja kuwulira, abeera ajja kuwulira abantu abakulu. Omuyita omulundi gumu lutambula wamu ne kano ke bayita akawulira. Mubiteeka mu kyogero ky'omwana, omwana oyo abeera ajja kukula bulungi nnyo nga muwulize eri abantu. Okitegedde? Oluyito n'akawulira bikulu nnyo mu kyogero ky'omwana omuwere. Oteekemu ne ke bayita akatakula, nako kakulu nnyo mu kyogero ky'omwana akatakula. Oteekemu n'ennongo. N'ennongo eno nnungi nnyo mu kyogero ky'omwana omulenzi. Eddagala lyeeryo beera ng'oliteekateeka bulungi, lisekule bulungi, n'oluvannyuma osobola okuliteeka bulungi ku mukeeka ng'omaze oddisekula
n'ofuna woolyanika. Tolyanika mu kasana ako ak'amaanyi, ligezeeyo ku makya oliggyeyo ku ssaawa nga 6 obeere ng'oliggyayo, okusinga lyanike mu nnyumba. Eddagala eryo ate olina oddikuuma nnyo, oba olyanise ebweru beera ng'olitunuulira ekyogero, oba olina okkifaako ekyogero ky'omwana wo. N'olwekyo eddagala lino kkulu nnyo okuliteeka mu kyogero ky'omwana oyo omulenzi. Kano kayitibwa akanzironziro, nako kalungi nnyo okateeka mu kyogero ky'omwana omuto omuwere. Akanzironziro kalungi nnyo, kalungi mu kulongoosa olususu. Kambawe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.